nga batunyumira World Cup 2026 alimu ebyokuyiga bingi era nga wanjawulo oba oli awo kwoyo nze gwe nali ndabyeko kasokedde ngambaawo nabadde mbalambalamu wano World Cup ze naakalaba nga ntegeera ziwerera ddala ziwerera ddala zo ziwera nabadde mbalabalamu essaawa ezo za 10 ati myaka 4 tubala eya 90 kuba ya 90 nagitegeera kati tutandikira awo muganda wange emyaka gyempubidde akawero naye nga bwe nkutegeeza nti World Cup ono 2026 tulinamu ebyokuyiga bingi ate nga ne Uganda inamu ekyokuyigira ddala ekyamaanyi naddala ku fufa yaffe eno ey'ekibuyabuya. Kale World Cup alimu ebyobufuzi, alimu oba kiwandibadde ng'ogamba oba okuzibira abamu ku liiso, abamu bo ne baba nga bali favored okusinziira ku bantu abamu nga bwe boogera. Mulimu aba prosperinze ne bakola ebyewuunyisa, naye eggwanga erya Congo omupiira gwe lyazanye n'eggwanga erya Portugal mwabaddemu ebyokuyiga bingi naddala ku ggwanga erya Uganda. Ojja kuŋŋamba nti bikwataganira wa? 2019 Uganda yagenda mu AFCON era mu AFCON 2019 omutendesi atendeka eggwanga erya Democratic Republic of Congo bamuyita Desabri bwemba neerabidde, you can correct, naye nga erinnya lye Desabri bwemba seerabidde. Omusajja oyo ye yali kooki wa Uganda 2019 AFCON era Magogo ye yaliko nga president wa FUFA. Magogo yakwata Desabri ku nkoona n'amugoba. In fact yagamba nti yali overrated, kwegamba nti yali tatuukagana na value oba mutindo kwegamba nti twamuwa ekintu, baamuwa omulimu omunene gwata kutuukagana na mutindo nagwo. Yagamba nti kale kwegamba omuntu nga bw'onoogamba nti ono bamuwaanawaana naye tatuuka yeeyo, kyategeeza kye yali ategeeza overrated. Era n'olw'ensonga eyo nga ye Magogo nga talabawo makulu, masajja watu ne bamugoba. Jjukira nti abazanyi baali babanja ssente. Magogo n'avaayo eri mu AFCON n'ajja eno ku pate ya Shiba bwino waali yavaayo eri n'abaleka mu kampu n'ajja eno ku pate ya Shiba, oyo Moses Magogo. Kakati abasajja abo munnange basuubuzi baddala era tebalinaawo kalungi kebenza kutuusa ttiimu naddala omupiira ebyomuzannyo singa biyingiramu abasuubuzi ennyo nga bo bafa ku kimu ssente, tewabaawo kigenda mu maaso. Kuba kati abantu ng'abo by the way waliwo omusajja bamuyitaga Muhammad Abbas era Egypt yamutuwa buwi, naye era baamugoba bwe batyo olw'okuba yabagamba nga nti omuzannyi ayagala omuzannyo we amunga enkoko emu bagirya abazannyi babiri ne bamugoba. Naye Muhammad Abbas naye yali w'amaanyi ennyo, yadisiplayinga omupiira ogw'amaanyi, naye kati n'ono naye baamugoba. Bw'okwata Magogo n'omubuuza nti omusajja gwe maagoba wuuyo, kubanga bwe yavaawo yagenda mu kakilabu bakata Pyramids oba ka Pyramids, bw'atyo eyo gye baamujja ndowooza ne bamuwa omulimu. Wuuyo kati adisiplayinga, walabye Congo omupiira gwe yalaze ku Portugal, newankubadde Congo erina abalogo muganda ng'oluvuutu. Balina abasajja bali abatambula n'obuleku sajja atunula bw'ati, balina omusajja wabwe Lumumba. Congo yataddemu nnyo, by the way Congo ya representize Africa. Omanyi kati Africa bwebanga ejaguza obanga basanyuka goolo gye bateebye oba okuwagira kulina okuba nga kwawufu. Era Roger Miller yali celebrating eyo ne Congo nayo
ya displays ekintu ekyenjawulo era bo empagira yaabwe yanjawulo. Balina omusajja aboli apozinga ka statue ya Patrice Lumumba era nga ne Chekedi yamutaddemu ssente ng'alina bamuterawo n'akatuuti kwayimirira okusobola okubeera nga apozinga nga statue eyo. Okitegeera abalogo baabwe weebali kwegamba yo Kongo yatutte bawagizi teyatutte bagagga nti abantu balina yatutte bawagizi ate jjukira ina green light nti bagagga ssente bazirina ate America eri ebyobugagga gyebiri kwegamba bano baba mujje tewali buzibu. Abakongo tebabalinaako buzibu tebalinga balala bannayuganda abalala bonna babaki ebyobufuzi tebikola ekongo ku Kongo tebikola era bad displays. Omulogo kigambibwa okuba nti yalemeseza Cristiano Ronaldo omupiira. By the way Cristiano Ronaldo bagamba akuze nti Abaportugal balina okukkiriza nti Cristiano Ronaldo akuze kubanga buli pasi baagala kugiwa yembo ateebe n'omulala alina open chance okuteeba ayagala akrosingire Ronaldo. Ate Ronaldo nga takyali ku foomu nga luli namulabye agezaako kwesuula ku mupiira gwa Kongo naye bannange ng'omulogo era byonna nga byakwesuula era okukakkana munnange nga chances zimulemye era yaweddeemu emu Kongo ya displays. Abakongo wano Uganda bawagidde omupiira era bakuŋŋaanye bulungi peacefully gye baabadde nga bw'oba togenze ku mutimba nga tosobola kumanya nti Abakongo baabadde bawagira omupiira. Kati kino ndi kintu ekyokuyiga nti singa yabadde Rwanda nga yeeriyo oyinza okwesanga Abanyarwanda baalitufukidde ekizibu wano so nga ate walabye n'Abakongo baabaddewo naye tebaleekaana wano e Uganda tebaleekaana kivudde bagamba nti Kongo omupiira gwonna gulabiddeko ebyokuyiga bingi nga nabo baali peaceful bawagira omupiira gwabwe teri kuwoggana teri kwefuula baakabi ne kati singa Gashumba kyatuli bannange singa kyatuli naye kale mweddeko kyo kitufu mweddeko kubanga muli Bafirika bannaffe tetulinawo nnyo wakubateeka naye mweddeko webbanga otabwokera tokola kiweebikka. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Kongo yatulaze omupiira naye ekyasinze okunewunyisa nti ttiimu za Africa ndaba baazisookezza ku ttiimu ez'amaanyi oba kaabadde kagenderere kuba nalabye Brazil Morocco yadde bo Abamorocco bagamba si Bafirika naye nga Brazil Morocco DRC Portugal France Senegal. France y'amaanyi yo era yamenyemenye Senegal mu ngeri eryawo. Spain Cape Verde mpira gwabadde ogw'ebyewuunyo Spain ne Cape Verde goalkeeper wa Cape Verde yabadde muzibu nnyo. Argentina Algeria naye nga omupiira gwa Cape Verde gwabadde mupiira gwa byewuunyo goalkeeper waabwe oli gwe bayita Vozinho musajja wa myaka 4 yakoze zi-save 7 era nga bw'otunuulira omupiira ngeri gye yaseevinzemu goolo ziri nze namugeraageranyiriza ku firimu eri eya Matrix. Tafa owa wakamukuba oti n'ayimuka omusajja yabadde muzibu nnyo era bamubuuzizza ebibuuzo yabadde akaaba bamubuuza nga maama we yamuleseeyo yakulira na jjajjaawe ate nga baavu ku myaka 40 asobodde okukimeekinga n'agenda mu World Cup okukwata omupiira naye nga gwokipa w'amaanyi nnyo w'amaanyi muganda wange oli omusajja muzibu alemerako. Kakati maama we yategeezezza nti no Sembu teyasobodde kumuleeta kubanga ssente ez'okugula tiketi ne visa biki nga tebalina era waliwo muna Republican yayogeddeko ne Secretary of State Mark Rubio ne bakkaanya bamuleete omusajja ono engeri gy'alina emyaka 4 tasuubira kuddamu World Cup bwe batyo ne bagamba maama we kabamuleete abeerewo kwegamba ku kirooto ky'omwana we naye afunemu ku ssanyu era bagamba nti kitwala weeks 8 oku processinga passport ewaabwe Cape Verde naye mu ssaawa 72 byonna byabadde biwedde nga maama we ali mu America maama wa Vozinho ng'ali mu America gw'ozannya n'okuzannya bannange yafuuse Kyagulanyi weeyo
kakati omusajja ono era abaga nti ensi yaabwe Cape Verde erimu abantu batono nnyo baliwo 48 naye yabadde alina 5k nga 15 followers ku page ye naye yagenze okumaliriza nga ali mu millioni zisoba mu 5 abantu abamufollowinga nga basinga n'abali mu nsi obungi babakubisa emirundi n'emirundi muganda wa abamu bagamba nti yawezeza ne millioni 11 oluvannyuma zayingidde 11 miliyoni z'abantu abamufollowinga ozanya n'okuzanya era bw'abanga n'omutimbagano kati tugeze okusasula ssente aba mugagga aba yamaze dde okugaggawala muganda wange gwe kyoba omanya naye bw'atyo Vozinho Omufirika wa Cape Verde yalaze form era Spain emwasimula bugolo gendayo obutambi obulabe kakati nga bekutegeeza nti omupiira guno gulimu ebyobufuzi FIFA yafunye okusoomozebwa okw'amaanyi era president wa FIFA Infantino yategeezeza n'agamba nti yateesa ne Trump ku nsonga z'eggwanga lya Iran n'agamba bannange bwe baba bazze muli buteekawo mbeera bino bya mizannyo nti Trump nakkiriza nti ye munnange Iran ogenda okuyingira okuzannya mu ggwanga erya Amerika omupiira olwamaliriza nga Trump akabatema nti ssaawa 3 zembawadde nga mufulumya eggwanga mugenze mu Mexico gye mugenda okusula so nga bakkaanya nti kabasule bakkaanya ne president wa FIFA nti balina okusula olw'okuba nti babeera bakooye then enkeera basobola okugenda Trump yagaanye era bannansi aba Iran kyabayisizza bubi nnyo era okusinziira ku FIFA yalabise nti kati yafuuse crisis management team kubanga babadde balina ate okuspendinga emitwalo 3 egya dola mu nsonga eyo eya tiimu ya Iran okuba nti yabadde tesobodde kubeera ng'esula mu ggwanga erya America so nga tejjukira nti waliwo no referee oli mu Somalia gwe baagaana juzi nalabye naye bamugamba muwa ssente bannawedde bayazigaanye naye nga baamugaana lwa butujju yalina okufuuwa omupiira kitegeeza nti zonna costs babagamba nti bagenda muwa ssente zonna ze yalina okubeera ng'akoze yali badde akolera mbu okufuuwa emipiira mbu bazimusasule ate agenda afuuwe n'eri omupiira mu Europe kakati embeera bannansi ba Iran bagivumiridde kuba bagambye nti tebasupportinga regime naye ate ensi yaabwe bagikola ki bagyagala tebasupportinga regime naye ensi yaabwe bagyagala era waliwo n'omwami omu eyagambye nti okuwanika flag ya Iran mu kisaawe bamugambye oba sikyayina ogisasulira tiketi namba okugiwanika munansi wa Iran bw'okitegeera nga talina kuwanika flag ya Iran mu ggwanga lya America wani waffe Uganda muganda wange tolina kuwanika flag yagambye nti bino byampadde ekyokulya kinene tolina kuwanika flag ya Uganda ng'oli wa opposition oli wa NUP bajja kukuba kitegeera bajja kukuba n'ebyo byabaddeyo mu ggwanga erya America ekisigaddeyo empozi n'eggwanga erya Senegal ne Egypt ambu omujoozi gwabwe guliko wano busita waliwo Senegal erinaku 2 ate ye Egypt erinaku 7 kati babadde babagamba nti balina okukyusa omujoozi tebagalako busita obwo wabwaki simanyi naye nga ekituufu kiri nti bo bagambye nti egyo gy'emirundi gye bakatwala ekikopo kya Africa Egypt 7 bana ba Senegal emirundi 2 okitegeera kati munange y'ensonga eyo njagadde mpuyitireyitiremu nkoowo mu bifa mu World Cup n'ebitonotono ebyokuyiga naye nga gwe kyoba omanya omupiira gugenda mu maaso era Uganda ffe tuli wano tumoga bumozi kwegamba olaba omuntu gwe mwagoba omutendesi gwe mwagoba kati ng'ate ali ne Congo mu World Cup ate ng'esamba bulungi kuswala kwennyini era bwe batagoba abasajja abo bamagogo kubajja oba singa tetufuna muntu nga si musuubuzi kubanga kaabe ne kooki gwe baleeta oli Mitchell kubanga ye nalaba adiiringa nnyo mu kutunda abaana mu Europe oba mu kusuubula abaana mu kubatunda mu kukola ebibulooka mu kubatunda oba n'okufuna abazannyi abalala mu kubatunda
gwe mulimu gwe gwali gusinga ndowooza gwe yali asinga okubeera ng'akola okusinga ogw'okutendeka Micho oyo kati ne Bamagogo babeera mu ebyo bye babaamu bw'ebyo biddiirudiiru okitegeera bannange